Of course politics mu Uganda yonna oba mu nsi yonna azimbibwa ku propaganda. Era toyinza kujja propaganda mu byabufuzi kisoboka. N'olwekyo ffe abali mu byobufuzi ffe tulina okulabuukirira propaganda oyo nga tugattako kiwalize logical thinking. Ono ayingirizaawo kino naye mukiripulula ntya. Obulipo bw'obufuzi mu propaganda bulipulula na logics ezikolebwa ez'enjawulo. Kakati bano bannange omulimu bagukoze propaganda bamukubye. Propaganda ayinza okuzimbibwa ku kituufu ng'ekintu kibayogerako kituufu, naye ng'oli n'azimbirako propaganda asinga obunene. Kati ng'ekyo kyasembeyo ng'ayogerako ekyokufa kwa Ssegirinnya. Obviously gavumenti ye yateekawo olutalo, ye yateekawo fight yennyini nga yo neddinga tugalega nti kandaba abaana bange balwana ngaye gavumenti yekirimu. Omanyi olundi Honorable Mbidde yalina akagero kwe nti Kawakayima ne Wango nga Wakayima wakayina nti ngu tensinga maanyi nti anze sibaana lwana tugende tweteeketeeke tujje tusike omugwa tulabe ani anaasinga. Emabega wa Wakayima ne bateekayo enjovu. Kakati ngo nesika Wakayima. Wakayima abapuliriza bwe batwogera obugero bwa Wakayima, Wakayima nze akayinza kuba nga kamyu ng'okufa kwe kwalimu gavumenti. Bakimanyi naye nga gavumenti eyinza etya okweggyako ekiziro kibi. Sitole ezaalyogereddwa ku kuziika kwa Ssegirinnya ne zifa. Yawangula kyenda. Kakati bano abaana ba Nuupu abatasomye logical thinking ne bagwa mu shiti. Nti gavumenti twali tugiwangula olumbe tutadde wamu nga baali balutegese. Waliwo nyingi baali balutegese Honorable Mpuuga. Bwe twali tugiwangula kubanga Nuupu yalina majority. Kakati ebyo byetaagamu abakugu b'ebyobufuzi okulaga tokola kino. Naye ndowooza Honorable Bobi Wine alaakinga abakugu abamuliraanye kulipulula obulipo bwa Mwami Museveni. Ekyo kye nnyinza okwogerako. Naye nga propaganda y'abantu bamuzimbye bulungi. Ngeno kati ennaku zino baleka bali ku ntikko ya propaganda. Akati state ezimbibwa ne institutions, ebeera ne state institutions zezimba okugiddukanyizaako emirimu gyayo. State bw'ezimba institutions ezo